Kkooti y'amagye ey'Emakindye etudde nate olunaku lwaleero okuwulira omusango oguvunaanibwa abantu 24 nga kwe kuli n'omubaka w'e Nakawa Kabaziguruka. Bano basimbiddwa mu kaguli mu maaso g'omulamuzi Oguti Andrew ne bayitibwa amannya omu ku omu okukakasa nti ddala bonna balabiseeko mu kkooti. Puliida w'abawaawaabirwa Ashapatra ategeezezza kkooti ng'abamu ku bantu be omuli Namara Frederick, Lutwama Isa, Kabuye Felix n'abalala we bali abantu babulijjo nga n'olwekyo tebasaanye okuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Wano waasabidde kkooti okumuwaayo obudde obumala okutuusa nga 23 omwezi guno olwo aweeyo okusaba kwe mu buwandiike. And cannot be tried by the General Court Martial. Time has not been enough for me to file an application to that fact. I pray for a short adjournment on the 23rd. Sabbiiti emu emabega abawaawaabirwa Odama Richard ne Eyanyi Godfrey baategeeza kkooti nga bwe baali balinyisiddwa eddaala, ekintu omuwaabi wa gavumenti Raphael Mugisha kyawakanyizza era n'asaba kkooti eyongezeeyo omusango guno okutuusa nga 6 omwezi ogujja asobole okukuŋŋaanya obujulizi obumala okuluma abantu bano. That notwithstanding, my road investigations into this case are ongoing and they are about to be completed, my road. Kabaziguruka ne banne bavunaanibwa gwa kulya mu nsirikwe n'emisango emirala egyekuusa ku by'okwerinda. Ku lwa Kingdom TV, Madrine Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.